banange njagala mbagule suli omuntu ayamba nze gwe mulaba bwe nali nakajja najuka najja kwa mukaga bana bagenda kuddayo ku ssomero nga mmanyi ntuuke wano nga nkola kale bwe naaba bwe banzijanja beno bwe nkola kubanga nze mmanyi ndi mupambani mukimanyi abaana bange batula ttamu namba nga tebasoma nga siina nyamba munnange n'abantu baagala ga mpapula zaabwe mbuno okolere mu mpapula zaabwe teryazikuwa ne bwomulajanira ne bwomugamba munnange emirimu gya andatebo giri luddawo abasinga tebabimanyi nabbimanya atuuka n'abeera wantu wamu n'asatolinga n'abeeraawo so olina kulinda wakamita ate teri nnyo bintu bya kumenya amateeka. I struggled, my kids struggled for those. Naye imagine sija nagamba nti I struggled kuba nze nalina ne wembeera nga ndiya nebaka. Imagine omukyala yitakola koze ne obato oboli nakawere myezi 18 nga tukola ng'oli waka, but we survived. Ekirungi ky'Ebulaaya eno gyendi emmere waliyo emmere ey'obwereere waliyo food bank babawo emmere naye nga otobitegeera omanyira ebiri byewaffe n'ettooke terigulikako ettooke owulidde kaakati twafunanga emmere bambi mukazi watunafuna nange nenjiyayo bwembanjiyiza netugula netubeerawo naye nga nalina bwembeera kati imagine nga tulina wobeera abantu abali mu shelter bagamba life in shelter is not good kubanga waliyo abantu abatalina gye babeera bangi enjaga byonna biri and all those stuff obukyafu endwadde so it's really good nojjanga olina bwomanyi kati nammwe ate abazze muyambeeko abantu abagenda okujja naye wali wajja nakugwako wano nga tolina ate pressure wano nkusse aleeta pressure kati bambi muyambe abantu mubakkirize bwabazze bwabajja abantu mulekerawo okujja n'obekola plani zo notuka wano nga omuntu omugambe notuka wano omufuukira ekizibu nakyo si kirungi. However era omuntu aba kutukidde funa engeri gy'omuyamba naye ati lwakuba n'abantu nabo tebayambika naye omuntu bw'aba avudde eri ng'akutegeezezzaako ate bwatuuka wano tomubulako. Abantu bangi bagamba najja gundi aninze naawula kusaawa y'okunkimako airport kusaawa y'okukola boti najjako amasimu n'ataddamu okugira n'ambulookinga naye nga bambi it is good to come to Bulaaya bw'olina gomanyi it is good to come to Bulaaya bw'olina omuntu agenda okuyambako okukolera empapula kuba ne wano bakola mpapula oba omuntu agenda okuyambako and it is very good obutakola overstay mu nsi gy'oba olimu. It is very good beerayo yiye engeri gy'obaddeyo nga bw'okola tokola overstay fuluma. Ensi ezimu zirwawo okugaba obutuuze. Imagine obeere wano nga tosobola kufuluma omaze okwadoptinga embeera eyo tosobola kudda wammwe tolina bw'oleeta abaana abantu bangi bayita mu mbeera ey'okunyigirizibwa mu nsi endala enkambwe nga you cannot travel ng'emikolo gye misibe kyokka nga n'empapula tozirabako. So it is better obutakola overstay n'olaba engeri yonna nkugambye Canada osobola okubeerawo ng'oli ku work permit ng'okola ne famire yo osobola ogireeta n'obeera ng'okola bodde wammwe bodda than being okubeera n'okola ki mumbeera nne abanaku zina kuira mu katale ekiwiyi kati mba neeraga ki hayi bamawe bali kunjira bomuli banne muntu omuli munjagalize twagalize n'abaana sanyooma mulimu nanoonya buli mulimu wansi w'enjuba nga pamiti maze okunkwatako mu ngalo maze ogifuna nti saagala kugamba nti byali byangu. It is never easy. Omulimu gwe nasooka okukola mugumanyi baguyita housekeeping. Nali nagumanya nno sigumanya engeri gye munnange nali mbya serebu. Nasooka kola wa housekeeping hotel bagiyita Holiday Inn ngeri kumpi teri wala nnyo ne bwetubeera cause nalina okufuna omulimu nga guli kumpi ne wembeera nga just in case ng'omukyalo nabatasobodde kuntwala kuba yalina abaana nga asobola otambulawo mu mbeera yonna. So natandikira ng'omulimu guli mugumanyi nga mumanyi omulimu station manja gwe yali akola nkwano nga nongoosa toyi ne swimming pool nga gwe mulimu gwenkola nafuna $16. Lwaki nafuna 16 kubanga nabasookera ku bafuna $15. Nafuna $16. Lwaki kubanga nakolanga weekends nahandikanga Thursday ne Mondays ennaku zibeera busy nnyo. Kati nga nina ennaku 4 in a week naye nga nkolamu only nakolanga 4 hours abanga 4 hours kubanga natandikanga saa 11 12
1 2 3 4 5 nakolanga mpaka sawa 5 ez'ekiro 6 hours nakolanga 6 hours $16 bakyala natambuza ekigere omukyala nga anchima kiro nga nchima kiro n'olweggulo olumu we yabeeranga agenda kukima muwala we ku ssomero olwo ng'ajja kunduloopinga nalongoosa toyi serebu wammwe omulamba nalongoosa toyi ne swimming pool naye ndaba nga sente zimmala nenjagala nnyongereko nga department gye ndimu bw'oba kyakwongerako olina kwala room kubeera ng'oyala rooms oba n'okola laundry kati nakolako ku training ya rooms nesooka nenziwalira neŋŋamba kankole laundry utegira amasuuka bwogakuba mu byuma you start it and all the stuff naye ng'omulimu ogwo gukola oyimiridde hani nabeerangawo nga nina okudividinga 6 hours ezo kati nga nsooka nentuuka biki nenkiriininga nkiriininga ono robbi abantu batuukira nenva kiminga nenswiminga nze yes so tonyoba mulimu ng'otuuse awo wonna nga nkyasikaninga kakati nengattako okukola mu laundry nembeera nga nyimirira 3 hours to 4 nenyimirira kuzunga amasuuka emikolo nebindubade nengamba akasente nga tekamala obusente nga bujjanga butono abaana balina okuddayo ku ssomero batudde otaamu namba imagine batula third term actually bali baddayo third term kati nga nina okulwa nabaddayo mu January nze maama nze taata nze ndi single mother nazaala mbasajja ne bandekera abaana akati gwaleeyo mwami oba alalirira abaana bo munange mwebaze kati bambi tonyoma mulimu era temuyisamba kadama maaso temuddamu okuyisaamu omuntu yenna amaaso emirimu kasitadi beera akuleta ssente tonyoma mulimu olaba nze nalongoosa toyi gwani olamudeeka nze gebulaba sitesha bayanja naye era hajati mwebaza ani akuteeka mu nnyumba ye mu ddeeka ye hajati yesulako mu ddeeka kati goyinza okulowooza mukwano gwale Dubai gwoli mu bed space wekka naye nze nange naddayo mu ddeeka naye nga alhamdulillah mu ddeeka ya bay chala wa bay ebintu ebirungi nnyo ate nga ndi waka she was so nice to me obulwadde bwali bunnuma nnyo ninamusanga nga nakawere abantu abamu babeera bannakawere babeera mudi she had her own mood kati ate nze nali nkyali mu biro ebya serebu kate nga bino bikyuse kakati nemugamba naze kulabako bla naye obulwadde bunnuma njagala kumanya nzijanjabiddwa ntya munange naŋŋamba ate ye kati ye engeri gye yajjira kakeeka yajja mwana muto akulidde already citizen talinga ffe abali ku PR nga tabimanyi nagamba nga sibimanyi by then nali nayogera waliwo omwami bamuyita Haji Kasim omwami oyo ayambye nnyo abantu okujja Canada ate era ayambye nnyo abantu obakolera settlement wano nga batuuse Canada bambi mwami Kasim era 95% abantu abasinga abali wano Haji Kasim oyo musaale nnyo okubeera nga ababeereddewo ne waba takuleese alisi yakwebako ku paperwork so he's so good kati nali nayogerako n'omwami oyo because he's my good friend nali nayogerako naye nga nkyali Uganda kali Uganda era ze Uganda nimugamba nangamba naye this time round bwogende Canada todda beerayo osaddaakira abaana bo naye ne simugamba nnyo byempitamu neŋŋamba bulwadde bunnuma njagala kusooka kuwona bwe namala okuwona then I'll think through what to do next naye yali akyali Uganda nga kyalina byakwasaganya so yangamba nemugamba ngenda I am going next week nangamba nja kusanga so kati bino byenjogera bya Hajat Mariam that was before Haji nga tannabakola ki nannabakudda Haji Kasim so omukyalo no bambi kyeyakola ye nangamba simanyi ku butepa simanyi biki I don't know naye katugende ku bintu by'eddwaliro so we went on nabeera nga ntwala mu badokita naye obuzibu ate nga nina ekipapula bisiina oba waliwo nga womanyi oba tolina ID oba tolina kino oba wakatuuka so ate nga n'obulwadde bulina okulinda Haji atuwulire butwe bakola ebintu tusobole okubeera nga nsobola ofuna obujjanjabi kubanga Canada bajjanjabira bwereere okujjawo nga balina empeke ze bakugambye
n'ogenda n'ozigula akumpeerejja nasiima nnyo nasiima emulimu gwe wankolera barakallahu fikum jazakallahu khaira kakati Haji Kasimu tumulinda najja Haji Kasimu nalaba mutuufu ng'obulwadde bunzita naye Uganda yali yandaba so I started the process nahandika okunkolerako ebintu alhamdulillah ebintu tandika kati olaba nalina ebintu bibiri nagenda ova Uganda ng'olwedde nina omuntu gwentegesa agenda okunyabako ku bintu nga ntuuse then nayina n'owentuukira kitegeeza ng'omaze okufuna ensonga ekuleeta ng'omaliridde kozi bulaka simwangu olina okuba n'omuntu agenda okuyambako okutambuza ebintu byo wadde nga kati ebisinga byangu omanyi Canada kati nyangu bw'ogibeeramu omanyi ebintu bingi organizations ennyingi nnyo eziyamba abantu bakolera ku settlement naye olina okuba nga olina gw'omanyi agenda okutandika oleme kubeera stranded so omwami Haji Kasimu nanyamba nentandika okufuna eddagala mbadde nkyabagamba munnange nze ndi musabi nnyo nasiiba nagenda mu kusiiba nasiiba omwaka gumu bali emyezi 7 you can imagine buli lunaku nga nsiiba kubanga nali nnakyenjagala nalajanira Allah so alhamdulillah nebitambula gundi nejja work permit neyingirawo simanyi mu nsendala kiri kye naye wano waliwo obusani bwa gavumenti bwebakuwa singa obo babuulidde and all the stuff otambudde mu ntambula ennungi naye akukodde ini naye nga nsiibye nyimiridde nsibye nkwata mu benka sasiro simanyi sigala simanyi bikinga n'okulya sirya neneyongera eri mumasuuka teneza mu toyi mukunaaweyongosa puulu yimirakola laundry then Hajati nga wajja kunkima ekiro naye ngeno Haji Kasimu yateeredde empapula zange ziri mu kutambula bitambula ebintu byange bitambula eddagala nfuna na treatment kati bwe mungu abasaba emmotoka jjukira nze nava Uganda nga buli kimu kakati nenga omuntu kyalinawo kyekikuyamba bintu byennakola nange omanyi nali nakolakola obuntu bwange buli eyo bintu byambikola ne maama wange nemugamba mama tukoze tuta I need a car kati nga naleka emmotoka yange nagireka Uganda nagireka mu garage naye ate nga yali by the time nagireka it was involved in an accident nga lesene zeetaaga nnyingi okubeera nga tugitunda nga leze bagenda zitunda mugenda kugamba mama wange nasala entotto nampereza akasente nengula my first car nali sobola ofuna emmotoka wano thank you Don Sarah, thank you for my gifts. Nani sobola ofuna emmotoka wano koza okufuna emmotoka wano kyangu if you have a job your credit is good like ngabo wafuna credit card ogikozesa bulungi. Alicia, thank you so much for my roses. Ngoba wakola like nga wabikozesa bulungi bakuwa emmotoka ku zero gundi naye nobeera ng'ogisasula. Nagamba kakati nze omukazi yakajja ekyeyo ku kyeyo ate manyi nze sipakuka ate ndwala kuba nalaba mudda ate nze seevuga speed kubanga nandibadde nga mandiserego ntambule mbaga njira eri bannange weevuga empwe weevuga speed bw'otuuka e Bulaaya genda mpola speed control sentogenda zimalayo ebirungi togenda bimalayo tokyamuka guna yena kino kankikole mukwano ojja kufaafaagana wano n'egundi embeera ejja kugwa mu bulago otegeere nti ebintu si bya muniino so nenfuna akamotoka nenze wa komiti yange negiteekayo eno nembeera nga nzikirizibwa okuvuga okyokke eno tokkirizibwa kuvuga ng'ate oyina gundi oyina ki class 4 kuba ne otuuka eno atosoma okuvuga emmotoka omala kusoma nokola akabuuzo n'okayita ne bakuwa driver's license then noteka eri aye n'ogenda ku road test n'ofuna class eddako ekukkiriza okubeera ng'ovuga wekka mukitegeera so sagala abantu abalina enti mutuuka ebulaaya oba omaze ebulaaya is you have to hustle you have to suffer mirimu abantu bali eno bakola emirimu emiboofu abantu bali mu kuhasolinga naye ebiseera ebimu engeri abamu omuntu gy'aba yajjamu bambi abamubalira biki lwakuba ekirungi bw'otereera oba omaze oba okikubye bw'omutereera alhamdulillah oba okikubye munnange oba okikubye so guys byebyo bane buli wolaba akantu akali kukulinga okampe toba n'amatima mubi ziizo kati kuliko ddabo gyo bazita diamond bazita sinze nange simanyi just tap it bumpe bubuno
I'm supposed to have thank you, Sarah. So, like when I found a motoka, I applied for a job. When I applying, or on cause Sagundichi, or on Gavanga, or Hajatagambi, or Branding Numa. Njagala kuresigning amulimu gumunga sikyasobola. Amagulu gatu ketsera negesi romanyize nalala ndiguradde wa amagulu. Amagulu gatu ketsera. Thank you, Sarah. Thank you so much. Thank you, Hyra. Amagulu gatu ketsera negesiba. Nga natuka ko nenkaba yati mugamba jangonno ne nfa kati hajati bwalaninga mugamba mbera je nkolera mu yali tagitegeera kati bwe yaje yansanga muto yanonya nansanga muto inga nongosa toy actually yali agenda kufuka nantunulira ne bye nali nkuttemu nangamba hajati lero ntegedde bujje kyongambe naku yamukwata nangamba nedda mu kwantu ngenonya omulimu omuyimbi wange nedda tugende tunonye omulimu awo kufuna emmotoka nange etweyongerayo kufuna omulimu Allah nasasira nno nga ntabalira mu bakirina bokka nefuna bagwita Airbnb zibanga hotels negaba makaiba nyumba bweti kati ngene yange nojipangisa omuntu Martha, thank you for my roses. Nojipangisa omuntu nati wajivaamu ngaja like nga cleaner janga ajicleaning nga agenda go bamba dola aga nengamba alhamdulillah mafuna dola bili na ino gule actually nasoka ku resigning amalimu gwa Tim Hortons hajati we yamala okulaba n'agamba ofa kati nga nembeera basitu bali bansosola nnyo bayinengeri bansosola ate nze saagala kuntegeerera zisabele kuntegeerera mukwana no nze njagala okwetegeerera akati ngero okulaba abantegeera banfuga kino kiri engamba nedda mukwano nze temujja kumusinikira ku binyu byabeewamu n'olw'ensonga eyo mugire eki munange sikuliseyo nga resigninga ogumu nga resigninga nga nfuna omulimu nga jjukira bwo resigninga toba sente ziba tezikyajjanga zobadde ofuna ate nga akamwanyi nakavaako danze navadde akamwanyi nga sagala sente za bwerere bamune bagamba bwoba ofuna sente kola ki bwoba ofuna sente omulimu zino sente zirekera abatakola kati nze munange erange eddiini anti yantuuka ddamu gundi sagala bubbi setengamba thank you Rose anengamba nenva ku kamwanyi nge sente zimmala that's when nagenda ku mulimu guno gwa Airbnb nga bampa $aga nenkirininga ennyumba bwenvuga bwenzireri olonga ne Senate House nkola ki nga ngenda kakati bwe nagenda ku Tim Hortons bwe nali nkola training ene ekirungi kyabano banange mwe bali kumpa bumuli munjiro bumuli ba love guys give me so much thank you Tim Hortons we nagenda nga agenda okubeera nga bogamba nti waitress hajati yankoleranga ze bayita resume wafe tuziyita CV wano baziyita resume ate nne kyekigambo resume waffe kiri resume tukisomanga resume abantu bano bamanyi oluzungu leno lwalamu kati munnange nga tugenda ku Tim Hortons nga bampita ku Tim Hortons bwe nali nkola training ng'omuntu agenda okubeera asavinga akola like bwana abadde ne ba-ordering hey I have this n'okitabula awo kino n'okimuteerako oba n'okitabula awo n'okiwa bano abazze ku gundi kutyo munnange ne nkola training lunyo negwa training oyamala okuggwa kakati bwe nali nkola bantu hajati bwe yali ankolera resume yatekamu nti ngera oyotekamu gy'okolera nti nkolera ku holiday inn nga cleaner mukwano nga lwaki tebampa bwa cleaner kati ate bakutumanga ekira ne batakutuma kulongosa toys eno za nti McDonald's nti Tim Hortons nti kiki kubanga eno abatalina we babeera mwe bakyusiza mwe bakolera bikibiki nalaba ennaku ku Bulaaya toya Tim Hortons ndalamu oba nkugamba engiringa nga yowino yaffe ekyaliyo Tim Hortons ndalamu toyi nalongosanga toya Tim Hortons oba wakagirongoosa abanative ne bagenda ne bagikolera mbiki
bagirawo na wansi n'okwata nga balina gloves naye mukwano okwata mboti nga nemmeme eri embula naye nga ani abikola station yabikola. Thank you so much for the flowers. Thank you. Becoming thank you. No. Bakwano nakwata mu kakati okwo nga kuliko. Thank you Hyra. Thank you so much. Okwo nga kuliko okulongosa olaba eno waliyo bibini ebinene nnyo. I have achieved something. Thank you guys. Waliwo bibini ebinene nnyo basuula coffee gundi zaabwe binene nnyo bwe biti bijjawa abali eno mujja kubiraba ne bitonotono bwe biti aba drive through mwe bayitanga bakasuka mu gundi nga nze nina olulongoosa n'okujja mu kasasiro oyo musitule muteeke embiri kasasiro wa coffee abantu babeera coffee azitowa kubanga abeeramu bayiwa mu byayi bijjaani biki bakyala tonyomanga omulimu mwasuwa nnyo obutala ku station mayanja alongoosa batuusa original alongoosa toy nene okusakasasiro naye nga njira neŋŋamba naye kakati mukama omuntu bw'aba ayita wano n'alengera station nga jjukira emmotoka ziyitawo west zijjula ziti ate ebiseera byali close to winter. Actually winter yali etandikiza bwe yali gundi twali mu fall. N'omuzire n'okutuuka ogulina naye nga jjukira gye nkolera nyimirira kati bwe bampa omulimu nga nkeera ntandika ssaawa 2 ntandikanga 2 emukitundu 2 natandikanga 2 nakolanga 8 hours natandikanga 2 paka 9 10 kati nga ate nina otambula teneyonge kati nga kumakya nkeera nentambula mu mpewo nentambula nengenda ku gundi ku Tim Hortons kubanga we nalinjiranga tewali bus manyi bikifo kama nga biwanvu naye nga ntambula kyokka nga n'omulimu ngenda okugenda kuyimirira hours zonna ezo nenyimira hours bwe nkwata eno bwe ngenda mu kasasiro bwe njola bwe nkwata ebigundi bwe nnongoosa kate nga obiggwa omala okulongoosa ebyo byonna bw'olina olongoosa abantu bwe baliyira tebozi was cleaning nga wonna fulo bw'osiimuula kati ate eno banywa sigala mukwano ng'olina okulonda buli kasigala akagudde mu compound wonna n'otoola wonna parking yonna ng'olina gyonna mubusa awodanga noonya sente mukwano tononya bulimu mukwano Uganda olemwa mukwano totuuka Bulaaya n'ogamba nze ntuuse ngenda kukola kino kyonna ekiro awo wonna nali ngambi kola why did she leave Uganda? I thought she was married. What to following nga ozze buzikugwa why did I leave Uganda? Tell you leaving Uganda nga ayagala toshobo manyo yekalimu tell you leaving nsi nga ayagala tell ayagala kujjeno kusosolebwa bana abantu basosola hani nego tuloza nti eri yabeera eyo n'ogamba nti noki so mukwano Bulaaya biralamu Bulaaya si mwangu ero Bulaaya teri serebu simanyi teri minister teri ani munnange banno bye bayitamu naye byogendo yitamu and if you don't have experience ngoba tolina nakyo osomyeyo nedda hani tobirowooza naye wonawonanga bagamba somayo kagonsa ngamba naye gino emyaka nkyasoma nkyako jjukira nali mulwadde ebyo nambi banyumiza bakwano ng'obulwadde bunnuma nga waliwo olwentuuka ku mulimu nze nange omutwe ne gunnuma nendajana nendaliira banga obulwadde bunnumidde nno omwaka 11 okutuuka okubeera nga kati basobola okubumanaginga nembeera nga mbeerawo nemala omwezi nga siraajanye alhamdulillah naye nga obulwadde bunnuma nendaja naye nga nina okukola natuuka ekiseera neneekyawa natuukako ku level eno tebasuula bucupa nabeerawo nga sente zimmala kati bakwano bwoba oyinawo oli nga you have something ng'olina okwolya ng'otuddeawo n'abaana b'obulamu bweyagala Bulaaya muleke Bulaaya si mwangu saagala babalimbe obulamu bunyigiriza obeera ku kisenge kubanga oyetaaga okolanga mubbi okolanga muddu hani neyanza obumuli bwange
awo nawonanga noonya bulamu. Kakati nenekyawa nengamba bannange eno nkolera $15 eri nkolera $, meka eno nkolera $15 eri nkolera $. Thank you Martha for my flower, for my roses. Mwebale bu rose babita bu rose newe nabita bu flower kyonna kikiri mumpobo muli munjiro lumuli zisiri muzungu nekyawa ngafuna $15 eno ate neno joko mukola no musolo mukwano omusolo bagutema kubanga omusolo gukola gukola imina abana basomera bwerere naddala ngatonna tuuka eri mu gundi mu high school. I mean, waliwo emisolo gye bawa abaana bawaka sente. Thank you Sarah for my roses. Thank you so much honey. Nenekyawa eri $16 hours ntono kati eno nga nina full time esene nezijjanga siziwera tezito ziraba kyokka nina okuyiiya obulamu nina okuviira omukazi nina omuviira sina kubeerawo paka. And she was even very patient with me because nabeerawo emyezi mingi. Kati period yatuuka nga nina ovaawo nga tusetinze negone esente zaagaana abaana balina okusoma. Nina amaka 3 nina okwerabirira ewange nina maama wange nina abaana bange. Nengamba nonoonya omulimu omulala eno kutagala mirimu paka lwogamba nti kati nsituli